Amannya agange bampita Jackson Musisi kuva mu ggwanga ly'Abakenye. Okusookera ddala neebaza President olunaku lwe yavaayo n'agamba nti ennyanja agiddiza abavubi. Ekintu ekyo kyatuyisa bulungi nnyo kuba twalabira ddala nti omulimu gwaffe kati agulabidde ddala nga ffe abagusobola. Naye okwemulugunya kwe tuyina nti okuva lwe yayogera ekintu ekyo mpaka leero tetufunangako direct appointment oba direct assurity nti omulimu bagutuddiza. Kituufu afande Okidingi atambula era ebigambo byayogera bituufu nnyo, naye tukkiriza nti initiative President gye yaleeta ffenna tugikkiriza nti 100% ntuufu, naye implementation tulaba nga nfu. Kuba obukiiko obumu obuli okulondebwa tuli kulondebwa in favor of abo ababaddeko betukkiriza nti babadde corrupt nnyo era nga kyekimu ku bintu ebiviiriddeko ennyanja yaffe okubanga ebyennyanja biggwamu. Kuba olunaku lw'obeera mu operation n'okkiriza enguzi kitegeeza nti oba oyisa abakola obubi bajje bakole bafune sente ze banaakuwa. So implementation y'okuba nti obukiiko obukadde bwe buli okuddizibwawo tulabira ddala ng'omulimu President gwagamba nti yatuwa gugenda kufa era teguyinza kuvaamu bibala kuba bye baali bakola era bye bagenda okukola ne mu kisanja kino. So ffe President tumusaba ki? Omulimu guno bw'aba yagutuddiza ffe ng'abavubi akkiriza gutukwasize ddala ffe bennyini ffe abamanyi abantu baffe be tujja okugamba nti ku mwalo gw'ekigungu Muzeyise Rugunda yasobola, bwe tugenda ekava ennyanja Muzeyise Majwali yasobola. So si kutuleetera bano abavuka abayaya. N'ekirala President yagamba abantu abo balina kubanga mu kitundu ekyo baluddewo era nga bali mu myaka 4 okudda waggulu. Naye ffe tulaba nti n'emyaka 2 nabo bali kulondebwa okukyaringa obukiiko buno kuba be basobola okudduka okufuna enguzi. Ekyo tulaba nga kikyamu nnyo, naye President bw'oba watuddiza omulimu kkiriza otukwase ennyanja yaffe mu buntu, tukwatagane n'abasirikale b'otuwadde, tuyinza okuwa assurance nti mu mwaka gumu omusolo gw'onaafuna mu nnyanja ojja tuyita otuwa ekirabo. President ensonga gyesobola butakoonako y'ensonga y'omusolo. Omusolo oguggyibwa ku maato guli very friendly era gusoboka, naye omusolo oguggyibwa ku nnuuni President olina otuyamba batuddiremu omusolo ogwo 80% nga air ticket ogenda kusula ya 5%, wano njogera mu dollars, sente ezo ziba nyingi nnyo. Nagenda okubalabalamu nga kumpi kiro y'ennuuni eba evuddeko emitwalo nga 7 ku 8. Sente ezo ziba nyingi nnyo tezivaamu. Ekyo kyekiviiriddeko n'okuba nti ennuuni ze twali tufuna okuva e Tanzania, okuva e Kenya, okuva e Sudan tetukyazifuna kuba n'okuyisa ennuuni ku booda nakyo kizibu nnyo. So tusaba otuddiremu omusolo gukendeezebweko, emaali esobole okuba nga etambula bulungi, abantu baleme kutandika kwekengera musolo mungi. President Sebo, naffe tusaba ng'abavubi okuyita mu ministry eyo. Actually ku luno leka nemena kisaba kuyita mu ministry kuba bw'oba owa bayimbi toyita mu ministry yonna. Twalaba nga owa Mwami Mpazu sente empitirivu. Bw'oba owa aba street bano abakola ku nguudo awo toyina ministry gy'oyitamu. Bw'oba owa abamalaaya sente toyina ministry gy'oyitamu. Naye President ffe abavaamu omusolo omungi bwe gutyo, lwaki naffe tututeerawo nsawo nti omuntu obutimba buba bubbiddwa oba yingini obanga bubuze asobola okugenda neyewola mu kitavu ekyo n'akomawo omulimu gwe ne gutambula. President ku luno tusaba Ssebo mu kisanja kino no corruption naffe tuteerewooko ensawo ng'abavubi mwe tunaasobola okugenda nga tujja akasente naffe omulimu gwaffe twongere oguteekamu amaanyi. Ssebo kwe kusaba kwange sikulagidde. Omukenye kyemmanyi gavumenti yaffe eno bwekwata obulungi ennyanja yaffe, ebyennyanja ne bikomawo nga bwe byali bizzeemuuko ku mulembe gwa Fande Nuwagaba, nsuubira omusolo gwe tusobola okufuna mu nnyanja gusinga n'omusolo gwe bafuna mu gold. Era nzikiriza nti ennyanja eyinza okuba emu ku ministries esooka oba ey'okubiri mu kuyingiza omusolo mu ggwanga lino. Naye ku ssaawa eno engeri ennyanja gyeragajjaliddwamu ennyo omusolo mutono, y'ensonga lwaki ndowooza batubirika n'omusolo omungi ku nnuuni. Naye President bw'onakkiriza ennyanja nedda mu mikono gyaffe n'ogitereeza mu mwaka gumu ojja kufuna omusolo
otuyita otuwe n'ekirabo. Nange nno ndi musajja muvubi ate omuvubi ddala. Ndi musajja Mukenya, abantu abo omusazza abakulembera newankubadde nti ku ssaawa eno tulinamu obutakkaanya bwe sisobola kwogererako wano. Muganda wange mulika nsanyusa okulabako mbadde erudde. Omukulu pulezidenti bwe yayogera ku kuddiza abavubi ennyanja, nze ne ttiimu yange ey'abakenye twatandika otambula buli wamu, naye information yesinga ndowooza esobola okuddamu ekibuuzo kya Mukenye twagijja Mayuge omwalo gw'Ebwonda. Baatugambye ekimazeewo ennyanja ku ssaawa eno be bavubi ba Mukenye bavuba envuba ya mirundi ebiri gye bayita Omoji ne Kikomando. Kikomando n'Omoji ku nvuba ez'ebbiri waliwo eteetagisa kugenda Nataala. Bw'okwata ekitimba kyo n'ogenda ku lubalama mazzi bifuba 3-4 mu nzikiza n'otega ekitimba nga bwemumanyi bwe tutega ebyenkejje gwe n'owalula. Oba okwasiza Mukene, oba okwasiza Nkejje, oba okwasiza lubuto olwo oluto, lwonna ne baluleeta. Kati bwe muyinza okuba ssaawa eno mwogera nti bavuba Nkejje ze baleeta, naye baleeta mpuuta, kuba ku lubalama olwo ssaawa eno mpuuta yebeerayo. So afaana ekyo ekintu ejja kigobereza nnyo amaaso. Abasajja ssaawa eno gwe tuyita Mukene ayinza okuba nga si Mukene. Awo bwe mba nvuddewo kaneebaze mukyalo afande gwe kirabika toliiko kubaka oli 155 brigade, naye FPU ekoze kinene okwavuwaza abantu abamu abali wano mu bikolwa byezze etuyisaamu. So ebintu bino bwe tuba tubyogerako, nafuna omukisa omulala ogw'ekumi nali ne pulezidenti, n'ogw'ekumi n'ogumu era nampita Emayuge. Emayuge afanda edini ye yamirira emusta bayirewe namulwisa kubajja muyankwatire Kampala eno, yaninda ssaawa namba netugenda okuva essaawa 3 paka ssaawa 7:30. Naye abavubi kambabuulireko ekigambo kimu. Mwami Museveni bwe twali mu lukiiko lw'Emayuge bye nalabayo, obanze bwentuukayo afanda Ogidi, afanda Oto batuula wali n'aba State House abalala. Mukyala Masi yalina ttiimu ye gye yajja nayo nga y'abakabaka baabadde ebigundi by'obwakabaka abantu nga 10. Nze mu lukiiko nalimu, naye nga bali bonna bakaba kimu. Afaana abatali majja ennyanja ojja kuba ogisse. Pulezidenti nga bano bwe boogera bwe bati asibiza amaaso nono nagikwatira ennyanja inokudde wabananyi. So pulezidenti ennyanja agibawa, ekyo tekikyaliko kubuuza. Afaana Masi yakola ekisoboka kyonna, naye neebaza Katonda nti nafuna okwogera emirundi 3 nga buli lwenjogera nakuba mu ngalo nagamba nabagamba ennyanja tolina giddiza bannyiniyo. Olwaleero kyengenda okwogerako nga nkyogera okusinziira ku ntegeera yange egenda kutulema, naye egenda tulema etya? Tulina ba RDC Ngulumatofu oyo mwebaza kuba ebbanga ettono lyembaddeko naye lyemumanyiddemu yaali bwati nga minisita wa finance bwe yagamba okimanyi economy ye kintu kya Kibuga Street. Naye tulina ba RDC mu nnyanja zaffe wano abakomezaawo obukiiko bwa Mukyala Masi, awo ennyanja ejja kuba emaze otulimu. Ekigenda kirumamu afaana olukiiko lwonna olunakulembera obukiiko obubaddewo, obwo bwe bukiiko obubadde buli enguzi okufa obufi. Nze juza afande Sebukera wakwata eryato n'ogenda
Sinamayingo kwekyo ekizinga ekigendako edulu waite ennaku bbiri abaana ne bankubira ne bangamba omusomanyi okimanyi afande yaze kulagira eno kati abamukene bali kutujjako sente bafube mbagambye tomunkwate koze wabajjako sente anti kati bali tujjako emitwalo 40 buli wiiki tuyambe nengamba sigenda bayamba baani abali okubajjako emitwalo 40 kuba afande bwaba yazzeeyo kimuvunanyizibwako mulina omwawuliddeko ng'agamba nti wabawa emitwalo 40 ekitegeeza buli obukiiko bwakozesa advantage yabwe okulinnyayo ne badduka mu bantu afande tekulaba yazze kiti ng'abantu bali kubabba bwe batyo saafande omulimu guno bwonaaba oyagala okukola obulungi abavubi tufunemu mwami Museveni yasanyusizza yagambye corruption free embeera yonna gy'okkiririzaamu enguzi ng'oli mu operation oba oyise ebyokuba nga bikolebwa kubanga mu bibi sobola okusasula ekitiibwa osigaze eddakiika emu yokka eddakiika emu eyo gyesigaza kakoseko sekensi ntono afande Sebukeera ffe ng'abavubi abali wano bwe nali emuloto pulezidenti Museveni yambuuza ekibuuzo ekisooka yambuuza abasirikale mubaagala ne mugamba afande ne mugamba pulezidenti bwe tuba tulinayo abasirikale 5 tugenda tuuka essaawa tukusabe 10 pulezidenti yasinga nnyo nagamba nesiraba mubadde manyi temubaagala ne mugamba tubaagalira ddala n'abaliyo tebamala afande ffe ng'abavubi abali wano saawa eno tukitwala nti gwe agenda otununula ku mulimu guno kkiriza okuwabula kwaffe bwe tukugamba nti basajja baaba wano bali kulya enguzi noonyereza tuprotectinge kuba kati saawa eno bambega baabwe bali wano bagenda kugamba oyo gyayogedde bwati ku basirikale kituufu mbyogedde naye amaato gange temukyagamanyi era layisensi nazisasudde naye nekampuni zange temukola ki temuzimanyi ennyanja eno erimu buli kyabugagga kyonna naye abasajja abavubi twavuwadde ffe n'olwa musajja omu kubanga envuba embi eganya okutereera olwa lack of coordinating baganda bange mumpadde eddakiika emu naye ze Katonda yannyamba omwezi oguwedde nali kyayi kino kigenda waradisi yogera ne pulezidenti nange nfunye nga ngenze kunoonya ku bbeeyi ya nnuuni kuba abavubi mwe kibamazeemu temubimanyi ennuuni e China egule Uganda emitwalo 8 wano mu Uganda emitwalo 8 Tanzania eri ku 15 wano mu Uganda 8 Tanzania 10 twebuuze lwaki kuba kyo kyekiremesiza ebyennyanja byammwe okubanga babawa ebbeeyi nakutte ebigere nengende China nnuuni eno eriki bwe natuuse eri abatanzania we batunda n'abannauganda bwe bakola ki RDC tuyambe pulezidenti mugambe omusolo omungi kwonooni guli kwonoona bizinesi bano abantu tebakyawawa bbeeyi nze juzi nagendawo ku kisaawe bali kuwajjako 80% eya tiketi ya 5% fisheries egulyeko akakadde kati gwoba okolera ki ekitegeeza buli kiro yannuuni ekaze oba okujjako emitwalo 8 omuntu yakola atya ebyo byebikuku bite bimazeemu wane nnuuni nti 5-9 wanajja kuba ku sente ntono nnyo ngeri ali ku bbeeyi nene kuba ennuuni yeeri ya bbeeyi ekintu ekyo pulezidenti abavubi abali wano mukyalo ono baawe bwabali wanajja kunsonyi wajjo nabadde njogera naye obasawa 6 ne mugamba konfamudi olukiiko ngenda lubeeramu kubanga wiikisi 2 emabega nali nfunye omukisa gwa pulezidenti neera okugenda okwogera naye ng'era omuntu bw'abeera n'akalimiro ka mitwalo 3 empewo n'ekakuba mudduke wa minisitule ya simanyi disaster and preparedness ne musasula ennimiro ya mitwalo 9 abavubi bano bwe babbira yingini nti bamubya yingini 7 obukaddaana twagenda bwetemukateerawo ensaawo lwaki minisitule ya fisheries abantu bano yabalekanga mulekwa n'owulira nti simanyi bunaganda bwazze bulumengo embuzi eyo bataddewo ne kalantiini ku bubuzi obutaweza wadde miliyoni 5
mpulira nti amaato g'omusajja 10 bagabbi kuba bawoggako amaato gaabwe eyo nange bazibakawo yingini satu epya naye ne watabawo gavumenti polisi yakuyamba bantu bano ate ng'olwaleero ekitongole ky'ebyokuvuba nsuubira kikwata kya 10 bwe kitaba kyakusa mu kuwa emisolo mu Uganda lwaki ffe mwatukyawa nnyo mukulu matovu ndi wesebo gwebanalisiwa lwaki mwatukyawa okutuuka ku ekyo lwaki temututeerawo nsawo abantu bano tufune ku butimba naffe tweyagaleko naye ne musasulira ab'obukoko simanyi 20 gwafudde nemuleka abasajja bakwatiridde ekonomi y'eggwanga mubadde ki bavubi abeekosa mukole ekiwandiiko nga musaba minisitule ya fisheries ebaterewo ensawo n'obuwumbi tuve kukana akawumbi pulezidenti ge yafulubiza mulira nti abayimbi liri paso simanyi paso agenzi bamuwadde obuwumbi simanyi bumeka mwabali wano mwenna nga tewali bantu basobola kufunya buwumbi 3 mu gavumenti ya Museveni pulezidenti namugamba n'omukulu akyogeddeko wali nti twaliddwa kukyawa ge mazima naye baali tebakyayo Museveni nti kuba gavumenti yo ebinywa fena tugimanyi nungi tujagala naye munyigiriza abavubi waliwo omusolo ogwajja ogwa 1% mwaguwaako naye bwe bagujjawo nga bamanyi nti kyakolebwa mu nsobi babaddiza sente ezo lwaki mutudde ekyekanidde awo baganda bange ebyokwogera bingi obudde butono era nje mbasaba bwe mbanvudde ku muzinga nti ku guidelines zebalaba bataddewo amalobo 500 hooks ekyo kituufu nnyo ngenda kibabuulira empuuta ezaalira mu bifuba 3-4-5 si we guli neeriira ku lubalama baire wempuuta bwemala okuzaala within 48 hours yeevaawo obwana ne bubeeraawo bubeera si busiringanyi ng'obuvunyuvunyu ne butandika okulya nga buliira ku lubalama awo nga bulya planktons mumanyi planktons abasomako ku lubalama mwaba empuuta abasikeeke gye muzisikawa kitegeeza musika bwana bwamwe bwe muli okugamba afaana abakuumire kati ebenyeje binakomawo biki kati nga tukyanenya abambuke naffe tusooke twenenye amalowolo gaba gazze ku siringisi 5 kitegeeza tusobola okugula ki disibugundi buno obusozi ne tuba nga tusooka okwesonyiwa tetusobola kuzaba ennyanja mu nnyanja nga ekosisitimu y'ennyanja tetusoose gitereeza ennyanja tekyassa kambabuuzeeyo wano waliwo abafeekalangala bwoteka obutiiza okwasa ekyennyanja wadde kimu mwali mwebuuzizaako lwaki tebiriiwo eyo research gye mulina okukola mu gifeedinga afande mugamba afande mwabali wano muli cooperation kati muwulira afande yalina okubayamba mulina ebifo bimu establishinzeeyoko ne mugamba nti wano we walina okuzaalibwa empuuta ezaala miliyoni 10-15 ne mukiteeka mu ssaala zammwe ekisenga wano wazaalirawo empuuta 10 tajja kubeera n'ebyennyanja ebyo byebintu bye mulina okulaga oli omwami mu bugambe nti afande awantu wano naye ekisembayo wano ne kasaali B ne kifulu ne kasaali E waliwo emyalo emeka egundi ebugaya waliwo emyalo emeka just kasinga ka kilometers nga 2 waliwo emyalo nga 5 naye nomumugamba ekipenyetu amaato 6 tugendeze amaato basewo mukkirize ebintu bino bino tumenya lwaki temuddayo ekifulu mugambe nti wano nawano afande bino ebintu bibyo kuba kati nogwe tugenda okusuubwa era tugenda kukubira amasimu afande ebyennyanja bikola nnyo okuza mu nnyanja naye nga ffe benyini fe abakoze eki abeeremesezza bakayita kamirembe bona Kenya naye kajja kulwanyisa musisi obugenyi omuvubi mwoyo si buvubi era oyo yadda mu byobufuzi tetufunze ekisanja ekiwadde nesimba wengayo sikeno so mwabatagala kubeera naba MB nga bavubi toyanza toyanzege katonda abakozi